Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo omukyala eyambuuziza nga mbuuza ku nsonga y'okwemyusa, ng'ombuuza nti bibi ki ebiri mu kwemyusa. Nombuuza nti okwemyusa kulungi oba kubi? Kusookera ddala ekyamazima okwemyusa kubi nnyo. Okwemyusa si kulungi. Gwe wenna omukyala oba omwana omuwala, nammwe abaami mulimu n'abaami abeemyusa, n'olwekyo okwemyusa si kulungi n'omulundi n'ogumu. Ekyo nkikubulira naddala ng'oli mu mbeera eno ey'okweyiiya. Ofundako n'okubeera nti oli mugagga, olina akasente w'okajja tekajja kuggwaawo mangu. Kyandibadde kikulu nnyo bw'otandika okwemyusa omanye nti emyaka 2 mu maaso nja kusigala nga nkikola, nja kusigala nga nkozesa ebizigo ebyo bye nkozesa. Kuba jjukira ebizigo bino birimu emitendera. Ojja kusanga omuntu ng'akozesa ekizigo kya mitwalo 5, osanga omuntu ng'akozesa ekizigo kya mitwalo 2, mitwalo 15, ate osanga omulala ng'akozesa ekizigo kya mitwalo 5, mitwalo 2 n'ekitundu. Kati ate abasinga wano mu Uganda bakozesa nnyo ebizigo oba sabbuuni wa mutwalo gumu, 8, 15, gumu kitundu gwe basinga okukozesa. Kati n'olwekyo kyandibadde kikulu nnyo ogamba nti ngenda kwemyusa, kuba ekyamazima buli muntu waddembe okukola ky'aba ayagala. Ekyo nkibabuulira, kuba ojja kugamba omuntu nti okwemyusa kubi, naye ate alina eddembe lye okukola ekyo ky'abeera ayagala. Gw'omubuulira ebibi ebiri mu ekyo n'akimanya. Kakati gwambuuzizza nti nkubuulire ebibi ebiri mu kwemyusa. Ekisookera ddala okwemyusa kubi, ekyo kyo mulina okukimanya. Ekirala, buli weekyusa olususu n'olugya mu kkala gye lubaddemu eya bbulaaka n'oyagala okuluzza mu kkala eyo enjeru ey'okweyerusa, kyangu nnyo okufuna kansa w'olususu olw'ebyo by'oba weesiiga. Ekyo nkikubuulira, kiba kyangu okufuna kansa w'olususu. Ate ekintu ekirala mu nsonga yaffe eno ey'omukwano, ng'omuntu eyeemyusizza omubiri gwo gunafuwa, kwegamba ne gukendeera ne guggwamu ennyonyogezo z'omukwano, kiba kyangu nnyo okubeera nga tokyalina bwagazi gwe nga gw'omuntu. Olw'ensonga nti omuntu eyeemyusizza nga weemyusizza bw'emyusa n'ono ateemyusizza temusobola kufaanagana mu nsonga eyo ey'obwagazi. Ekyo nkikubuulira. Jjukira okwemyusa oteekeddwa okwekuuta omubiri gwonna wenna osobole okufaanagana, osobole okweyambulira omuntu oba omusajja nga wenna oli mweru, si kubeera nti ewamu weeru ate ewamu waddugavu. Ekitegeeza obeera oteekeddwa okwekuuta wonna. Ekyo nkikubuulira. N'olwekyo kibi nnyo, kikendeeza obwagazi, kikendeeza ennyonyogezo z'omukwano ku mubiri gwo. Ekintu ekirala, omuntu eyeemyusizza ekyamazima waliwo emirimu gy'olina okwesonyiwa nga tolina kugikola. Kati okugeza, waliwo omulimu gw'okusiika ebintuntu ebyo, kwegamba nga gwakubeera nnyo ku muliro. Omuntu eyeemyusizza si kirungi kubeera nnyo ku muliro. Ebbugumu eryo ne likkuba ennyo, buli bbugumu eryo we likkuba ennyo ery'amaanyi erya buli lunaku, kiba kyangu nnyo feesi y'okwonooneka oba omubiri gwe okwonooneka, okufuna kkala endala ey'enjawulo, okufuna ebipaacupaacu mu feesi. Ekintu ekirala, mwabatera okwemyusa mutera okwesiiga ebizigo ekiro nga mugenda kwebaka. Kati ekiro kyandibadde kikulu obeere nga teweesiiga bizigo, kuba omubiri guno buli w'ogusiiga ebizigo ng'emisana wagusiize ate n'ekiro n'ogusiiga, ebiseera ebisinga obeera ogumazeeko emirembe. Kati obudde obw'ekiro obwo wandibadde oguleka ne gubeera nga gweyagala, ne gubeera nga gussa bulungi. Kye mulina okumanya mmwe abasinga okwagala okwemyusa, mukimanye nti muno mu Uganda abakazi abasinga beemyusa. Ekyo nkibabuulira. Wano mu Uganda abakazi be mulaba abo abali ennyo mu bantu abasinga bakwata mu bizigo. Ekyo nkibabuulira. Tulina abakazi batono nnyo gw'osobola okulaba n'omanya nti oyo teyeemyusa n'oyo teyeemyusa. Nja kubalagayo abakazi nga 2, 3 nga tebeemyusa, nga bali ku kkala zaabwe zennyini entuufu. Ngenda kubamba bateerayo ekawungeezi mu balabe ku channel yaffe eno Kyayite ya YouTube. Abakazi abo nga 2, 3 nga kkala yaabwe yeeyo, ate nga balina obusobozi, balina ssente, balabika bulungi, bali mu bifo eby'abantu. N'olwekyo mulimu omuntu nga ye ekyokwemyusa yakyesonyiwa nga takyagala, nga ayagala kkala ye entuufu Katonda gye yamuwa. Naye ate ne mubaamu oli nga ye ayagala kkala eyo eya white, nga yeegomba nnyo obweru. Kati omuntu oyo kikulu nnyo akola ekyo ky'ayagala singa anaaba akisobodde. Bwe kityo bwe kiri.
Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.